Sokubera nti mutambula naffe Mozere Megaton gemanya basokubera nti each and every time muba kuno banga mulaba abe tubaleetedde information abamungi each and every day tubane kitubaleetera ekyenjawulo andi ndudi ntego nako olwaleero ensonga ya Genomo Ozi agobe ababulizi b'enjiri abajibulira ku Genomo Ozi oli ateeka wali ekizindaalo n'oli n'ateeka wali engoma oli n'ateeka wali ensaasi kati bafuna n'ebifu Pastor Bote yatuulaawo n'ateekawo ekibaafu kinene nnyo oli n'asiigira wali amafuta n'oli n'ateeka wali Genomo Ozi ki ekimutabula okugoba abaloyo by'emwoyo ku nguudo. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Mwena gye musinzira okutulaba ensanyusa okubalaba n'okubawuliza nange. Bantu batugoberedde okwa smart. Waliwo engambye nudi ntolinayo ku saati nenkubaako ku bisaati byange oyagala kuba mu ku saati wiiki eno kankubeeko ku bisaati yabigambye lwaki teyaguze buguzi namugambye ogenzi kube kati bw'analaba ngambye yambala bubi nena ekyammanyiira kyagamba kyagamba akasaati tekanyumidde namugamba waki tekingulirayo naye olina ebigu bye bimanyiira naye mukulu mugambe ebirabyo ebimanyiira essimu leero agifuge tateekamu obunyonyi ali naye bwabusetere ali no pasita mulamba n'ekiviiri ekyo mwe bagobye ku nguudo yensonga nekyali wano pasita Obote aji omutwe gugamba nti kangusomera munnayuganda Muhoozi Kainerugaba bans street preachers in Uganda. Genomo Ozi aweze ababuluzi b'enjiri ku nguudo omuntu akwira yalina owera awera ngani anti batugamba bwe bati waliwo the law of the book ne the law of the land naye ekikulembera is the law of the land. Law of the land erina abakulu abateekateeka kye bayita policies. That is why abantu basaba lwa Sunday basaba Friday. That is why bakugamba wano osobola okuzimbawo muzikiti wano osobola okusimbawo church wano osobola okuteekawo kiraabu ekidongo nekikuba tinaye ate wano abantu bali baba bazze kuwummula tokkirizibwa kuteekawo ndongo newankubadde ettaka lyo newankubadde endongo yiyo. Kaakati buli ekikolebwa mu nsi ebintu birimu rights toyina eddembe naye ate waliwo n'eryange kaliwo kibayita noise pollution nakyo gyekiri sikesisi yeyina kwasaganya amateeka noba nekibayita environment pollution. Ebyo byonna byateekebwawo kulaba nga embeera omuntu mwawangaalira eri conducive afunamu ku mirembe ng'omuntu akolerera obulamu bw'okuba obulungi kati tokola kintu kimalako mulala mirembe. Kaakati twatandika tuti kibulaba kyaki ezisinga edda zaabeeranga ku busozi obuli abandoned edda abantu bazimanga ku nsozi kyaki ebeera ku kasozi mwe ne mubeereyo kati bweba ebayita ekoze gwanga mujje waayo ne muwulira ne mukola ki ne mwambuka ne bakuba eŋŋoma ku ssaawa 2-3 ne mwambuka. Naye ensi egenda ekyuka eyaffe eya Uganda nti abantu beerowoozaako nga ye omuntu bw'asiramuka ennyo abalala ayagala basaawako mitwe. Omuntu bw'alokoka ennyo abula kujja namuggo vaayo lwaki toli mulokole. Nyina gwe nalabye ng'alina edduuka ly'omuntu lyayingidde akutte ekitabo kukuba gwe nkikwira gwe waliwo n'omukadde gwe ntolwa ku TikTok amira ku mobile money y'omukazi bw'ati naawe mulira kuli haleluya omugamba yakomanya
ng'avuma obigaanira mukko nga akututte. Kaakati eddiini nnungi naye teriiyo mubaka, teriiyo nnabbi yava ku nsi ng'omulembe gwe gwonna musiraamu, ng'omulembe gwe gwonna mukatuliki, oba mukristaayo, oba mulokole. Teguliiyo. Kitegeeza baabuulirako be basobola. Olaba nnabbi aba yabalekawo, olaba Yesu yabalekawo. In fact Yesu ye be baamwekwatira ne bamwettira, bamuteekako musaalaba, ne bamutta ne bamukome. Enzita yaliwo ebiseera ebyo abantu abaaliwo baabattanga batyo, abalina ebikolobero bibagamba ebyannaggommola, ye yali enzita y'emirembe egyo. So omusaalaba tegwali nti oba gwa Yesu baagusitira ku ye, yali nzita y'abantu ab'omulembe ogwo. Omukulu awa nsonga kyawe, seetaaga na kulaba nsonga gy'awa, twagala tugirabye. Bamuleekaanira ddi? Situlitu toziraba Mmoze. Kasooke ndabe ku nsonga ye. Ekitooka munyiivu nnyo. Ani yatutte Benin mu State House? Yazze tebategeezezza security ya mukulu. Yazze tebategeezezza nti tebabuuzizza gwe bagenda okusabira, oyagala okusaba. Bamukukusa. Benin nga yesoze State House. Yasoose gundi, yasoose wa Pastor Kayanja. Teyasoose, yajja wa Pastor Kayanja. Ne gundi yabaddeyo. Muwala wa Patience. Nendabayo n'abagereka, nendabayo bali mwezo, nendabayo Speaker wa Parliament Amongi. Salamu alaikum. Ajati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye, kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wadde wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ng'abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya, naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Ajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Yalesawo obukadde ataano. Naye Amongi ono lumu nja kujja nkolereko ku bantu program bategere kye bayita Speaker wa Uganda. Yinga ayina amaanyi mangi okusinga abaaliko. Abalala baali tebaagaliza. Speaker aba n'ekisawo kya ssente. Bano abaliko be baazirya? Tebaazirya. Baaziryanga bokka. Naye tebaafangayo ku bantu balala. Gabagaba. Speaker akoze omulimo. Anita Amongi. Guliwa. Tekati osanze waliwo ekiggwa kya Mukama, waliwo abantu kye baagala ng'oddamu mbawadde akakadde emitwalo ebiri. Sente ezo bwe zizimba eddwaliro tuba tuliwa? Nedda. Eddwaliro lyetaaga balamu. Kakati waba yabadde bwe ziba zadde zikuŋŋaanyizibwa tugeze nti kudduukirira balumwanjala. Kandi ziri zaagenzeewo. Anti ataano kye ŋŋamba wabaddewo kozi y'okudduukirira ssente zino. Kali yenna kozi eyabaddewo ya kyaki. Nina omwana eyaŋŋambye nti Benin ssente zonna yagenze nazo. Alimba. Benin bw'abajja alina okuba nga atemu budget nti nja okujjaawo okutambula kwange, ennyonyi yange, kusula kwange, ttiimu yange, akakadde ka dola mubeere nako. Ngezezza bugeza nti oba emitwalo 5 mubeera njo. Ajje ekyo kiba kyaku tojja nti si kivvulu nti tuyise akabbo. Kati so obadde okyaŋŋamba nti yabuuzizza ani yakukusizza Benin paka mu State House. Kijja kitya nga security tekola kitema? Oyagala nkikusomere? Kankikusomere chairman. Obukambwe nga bususi. Nsaba kuntera ssente zino ku ssimu. Nsaba kuntera ssente zino ku ssimu ŋŋambira ani kwata chairman ojja
zonna zigatteko oŋŋambire nsaba kunyamba oŋŋambire n'oyo omwana wa kaduuka awo akwe balance wange omugatteko gibeere nga ziwera lumu kale ne olugalo agambye bati mutusaasireko nyina kyenyina okuweereza wano agamba soke njinoonye erayini eya State House gyoyagala byenjagala eyo ekitiwulira yitwakiddukawo kanjinoonye maama eriwa n'agamba General Kaluga kino kirina ku X. Someone prayed for Muzeyi without the permission of the security. How did that happen? Those who prayed and those who allowed the prayers are now under investigation. Si byakuzannya. Pastor Kayanja kati gwagamba. Patience amugamba. Those Pastor Kayanja abadde atudde wali. Patience ali wali, Benini ali wali, ne Muzeyi ali wali. Balina bitebya. Musabira mutya Muzeyi nga tabasabye. Bamba musabira sala ya kumutta. Tisoboka. Iye bantu baba ne sala enkambwe ne bayisabira omusajja mu kutubwa ati mugenda omutanga afudde. Kati abuuza babuuzizzaani. Baasabyani. Kati misanvu alabika naye tubuuza ye yabaddewa. Anti ulira ate kati yalina kubeera mu State House. Anti yakulira security y'omukulu. Anti kyabuuza nti kati yo oluvannyuma lw'okimanya ani yakukusizza essaala ya lwaki okuyita okukukusa ekigambo kiri kankusomere bwe kigambye someone prayed for Muzeyi ulira someone prayed for Muzeyi without the permission of security. How did that happen? Omuntu yasabidde Muzeyi Museveni nga tafunye lukusa okuva eri security nti era kuba Muzeyi kiteeza kali ne Museveni si musanyufu ebyamusabiddwa atya bw'olaba yatuuse okumanya omwana ne yeemulugunya omwana ye yabaddeyo kugambye waliwo amaloboozi bwe gafubutuka ewantu n'omanya ekifa mu nju singa gwe baasabidde musanyufu Kayinero Gaba singa tayogera bw'ati yagamba ye Africa akkiriza mu African Bible yetya bintu byaffe bya Mama Fina bya buwangwa Mama Fina senga yagenze singa musanyufu Museveni naga ne kati omusaya tamanyi ki yamutaddeko mbu yasembere no sembera nayagala omukwata ku bwati nagamba oleeta ki oleeta ki kakati yamuwa yateeka ne bakuyita batya yateeka ko bayita batya yamulagula yatuuka n'okulagula muwala wa Museveni yakimugamba mu kutu n'azirika oba yamugamba waliwo agenda okufa mbu yakimugamba mu kutu n'azirika kati waliwo ababibuuza nti ate n'amalambo n'alagula eri obukulembeze obugenda mu maaso mu Uganda kati amala okugamba ebigenda okujja mu maaso mu bukulembeze obugenda mu maaso mu Uganda Benin n'akuba Patience akamusuula ekigu ng'amulagula eby'omu maaso ne Katonda byamugambye kankusomere wano. During his final day of preaching at the Rubaga Miracle Center, olunaku lwo olwasembayo mu kubulira enjiri ku kyaki e Rubaga, Benin prayed for Patience and prophesied. Yasabira Patience n'amulagirako obunna. N'amulagula. Kukulagula. Andi okulagula kuba kwa maaso. Okay. A special calling ekenjawulo in her future. Choba kyamuyitirirako. She collapsed in tears. Oba kyamuyitirirako. As he laid hands on her. Yamuteekako emikono. Okitegedde nkwongereyo bakisikoma. Kyamuluma oba muteekako emikono. Owulidde?
ali gwagamba gundi bawe pastor pastor Rwabogo aguse mawulire si kipya andi nkugambye ye gundi tayogera ku bano abagenze ye Benihin gwali Kenya ali ku Benihin n'ebikolwa olukusa yalujjeewo oluyingira State House n'akola ebyo byonna olukusa ani yakkiriza Benihin n'abantu be okukukuta obayingiza State House ani ne batakomaawo mbo basabira mu kulembeza ogwa ku ddiiru ki ng'abaani Uganda esibe yeesabira on Monday President Museveni welcomed Benihin at State House Lodge Nakasero where the evangelist prayed for the president omubulizi w'enjiri n'asabira President Museveni wansi ne bakuterawo nti General Kainero took to X saying someone prayed for Muzeyi without the permission of security. How did that happen? Nga kijja kitya nti Katonda yakuuma mukulunga mukambu muzibu je nunguli mukambu owulira kwendi nnyo kankolage kansoke nkuwera yini no bwegamba egamba etya kati bw'amala okufuna ebizibu ebyo byonna n'agamba musaaga kati ebintu by'abalokole mbikooyi ono yabadde mubulizi wanjiri ku luguudo lwaki tawera kyaki anti kati azze akuŋŋaanya okweku asakola ki Jeno Kaine Rugaba muhozi azze akuŋŋaanya ebikolobero by'abantu bano ebyokwetumiikiriza okukola ebitabakola ki ebitabakwatako ebitabalagiddwa nga mu kyo mwe muli bano abakulu yagambye bw'ati kankikole General Muhoozi Kainerugaba, the Chief of Defence Forces, has instructed the police to clear the streets of preachers. Tewali agenda kuddamu kubeera na kizindalo kino kikukuba. Alagidde mbagirawo police mwereeko bonna abantu ababuulirira enjiri ku nguudo. Kira muntu kira nani? General Muhoozi, the Chief of Defence Forces, has instructed the police to clear the streets of preachers. N'agamba Uganda police should immediately remove all the fake preachers who shout at commuters with the microphones. Omuntu ayitawo gwe owakabina gwe babiyita bikukumanga okitegedde agambye bw'ati Uganda police should immediately remove all the fake preachers who shout at commuters bracket with the microphones every day as they make their way to work and home. This must happen immediately. Ekyo kiri ku Twitter y'omukulu wa X. Kino kirina kukolebwa mbagirawo nga si byagamba nti katubateeketeeke. Era bw'obadde omanyi ovaako na kizindalo kugenda kufuna w'oyimirira. Yagambye abantu bano bandifunye ekyokukola. Church weeziri mutwale abantu mu church nti ate n'abalokole bava ne bagaba bannange tubuulire abantu bano abaabula tubabuulira enjiri bakomewo wa mu kyaki bajje eri Katonda. Ono n'agamba in Kampala street preachers are a common sight with some viewing them as nuisance due to the noise while others appreciate their message. Many of these preachers are linked to large ministries, and it is believed that street preaching is a path that leads someone to rise to senior positions within the church. Omusajja aleese bwino wano agamba balaba nno bimuli balaba bimuli bwedde bakulaba funayo akatebe k'oteeka essimu andi mbadde mbasomera kati waliwo ekirabyo ekyagamba tekirabika bulungi muntu kuteeka essimu wansi kyagamba bijirwa alo yanyonyolanga ensooga essimu omuyitirako ng'agiteeka wansi andi abalabi batuwabula
just lwakubanga bw'okimanyi batuwabula ne tukola ekyo kye bagambye. Kaakati kyazuulwa kya mirundi ebiri. Abalokola abamu boolaba ku nguudo baba ku internship. Entindo olabawo waliwo omukyala abeerawo ye tagimalanga yakabaleko emyaka egi baba ku internship nga bali mu kyaki. Kati internship ebeera etya? Genda obuuliremu tulabe. Ani olwo amugoberera? Olwo alina kyaki gy'ava, baba ne kyaki gye bava ministries zaabwe nti ndi kyaki Lubaga gundi, simanya gundi, Namirembe, Nateete, simanya wa. Nga bakugamba wagambye omanyi okubuulira. Genda. Sooka ogende okolemu ogetinge used ne public. Convincing abantu. Totiririra mukama wo. Toswalira Katonda. Olina okakasa baba kujjamu nsonyi. Toddamu ate abantu banandaba batya, abantu baveeko. Wesigani Mungu. Wesige mukama ali waggulu akulaba. Bano abantu b'ensi byansi bino byansi bireke genda otandike. Kati olinga afuna kizindaalo. Kati nno nnyinayo omuntu. Olabe wandegeya ku bitaala. Biveemu ng'overside y'e Makerere obituukemu bw'oti. Mujjaamu awo Katonda akuveemu ng'endabirwamu eri wansi. Waliwo yo omukyala akutte Bayibuli bw'eti. Mbikkule bw'eti. Aba bw'ati. Apaakinga bw'oti ku bitaala zo. Gwatandikirako. Ye takubuulira. Njagalayo ku mazzi. Amazzi gati? Ayagala kunywa ku mazzi. Oba enjiri yo gyagala yayagalayo ku mazzi. Yoligo wamutumya abeerewo. Novaawo awo naakamu wallahi billahi naakalaba omukazi oyo emirundi egi. Etaano. Yasoloozeza abasolooza. Omusanga tabuulira nakubuulira. Yaba n'ekitabo kye oba yakyusaamu mu nsaba ye. Nkugambye aba n'ekitabo kye kya Bayibuli. Emmotoka asala busazi bw'ati abako ka pavement. Emmotoka oluyimirira ziti ze nga gatta. Kubajjukira gwe oba wakatuukawo kati omanya mukazi abuulira njiri. Olugira bw'ati. Amanyi n'okkonkona ku ndabirwamu bwe bawaggulu. Nti kiki? Yesu yeebazibwa. Nti kale yeebazibwa. Atolooza naalidde. Kuva ku makya. Nti atolooza nze naalidde. Oba azze ku nnya, oba ku munaana, oba oli awo nga azze. Ebyaddala yeetabuulira. Netufune ku pasita tubulire ku nsonga eyo. Kayibanda. Anko Kayi. Anko Kayi. Akyakola. Ajja kujja. Tibirwa. Oyo pasita mulamba. Kati olaba bibyo Kayibanda byajja. Yabyeteekamu. Byebyo gundi byagobye muhwezi omuntu afubutuka bufubutusimbu kati nze ndi pasita. Ate Kayibanda alina omuze ogubulirira ku kkubo. Yakakyuka. Yayimirira ku kkubo. Yavaamu. Kati nkugamba. Kayibanda. Yayimirira ku kkubo Kayibanda. Kati yasooka mu busamizi. Anti naye ali mu bano bagundi yali ku intaani. Ntaani yagima. Kayibanda yali ku intaani. Kati abakulu abo balaba. Kati kamuleeti. Naye Benini omulaba. Kati yakoze kyakola. N'asuula baagize wuuyo ajja. Kaakati y'omukulu agamba. Kino kirina okukoma mbagirawo. However, si lwakuba nti ndi musiraamu. Naye ebyaddala nze nyinako ebifo bye nnatuukako nga oli yaleeta ekizindaalo ku dduuka ly'abantu awo. Temukyawulira, temukyakola ki? Ajja ng'asaaga. Haleluya. Haleluya ng'asaaga. Abalala ne baleeta kwaya yaabwe. Nina abakazi be nnayiseeko bw'ayise. Abantu bali mu kukola mirimu. Aha, ni Kayibanda ng'ali simaati nnyo leero avaawa. Bono pasita sebo bye baagobye. Pasita baatugobyewo. Tomanyi kiri mu ggwanga. Baba tuwonyezza. Ani? Jeno Muhoozi Kainerugaba. Tasobola. Ate anti nkubuulira. Kati gwe kikuyamba okola byombi. Oli mulokole ate ne wano
wabivaamu oliwa ndi wano wa Yesu oli otya Kayibanda jendi uli otya nurudi ng'okubye nnyo show yaffe wagano gitegeka oyagala kutusabwa mama fina mugenda kukola show ya yatusabwa ensonga eri bweti Jeno Muhoozi Kayine Rugaba Benihini yaze n'ayingira State House pastor evangelist n'ayingira State House na bwate bwe yatusesebona n'asabira ne ku Museveni Muhoozi agamba abana abantu okuyingira State House ani yabakkiriza nkubuuza eyabakkiriza bamenye security y'eggwanga ne basala ne Museveni nga tebamwebuuzizzaako Museveni n'anyiiga ekyo kigenza okumanyiza nga kizaalidde abalala Renya Muhoozi agambye alagidde poliisi ekole embagirawo watali kulonzalonza bano ababuulira enjiri ku nguudo ye kyayita okumalako abantu emirembe odde eno olina akugge oba odde eno Yesu akuyita kati waliwo n'abasika abantu gwe nkulaba olimu amasitaani olaga wa kikoma embagirawo abalala bakwatibwe basibwe singa kizuuka nti ekiragiro kizze n'ogaana ekisooka Muhoozi mutuufu mukyamu ayinza okuba omutuufu mu bukyamu obutuufu bwe buliwa obutuufu waliwo ababuulizi b'enjiri abakisussa nawe okkanya waliwo abakisussa tokkirizibwa kukwata ku muntu tokkirizibwa kukwata ku muntu gwe jangu oyina ebisiraani ate tokkirizibwa kubuulira njiri ng'ovuma abantu ng'olangira abantu mwe muli boonoonyi muli wali obalabyeko abo mbalaba muli boonoonyi takisi eno nanjiraba mugenda mu muliro mbalaba mwenna muli kati laba ono awo bw'abawera abo abeera mutuufu eyo si yenjiri gye muyina okubuulira okitegeera abantu olina babuulira mawulire malungi abantu tonenya banenye tosalira basalire musango gwe oyogera obulungi bwa Kristo Yesu okitegeera tolangira bantu takisi eyegenda kugwawo mugenda mu muliro mugenda kuzikirira mwe muli boonoonyi nnyo abantu babuulire ti Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu muli mu takisi mugenda naye mwagalane okitegeera kubanga Katonda kwagala bannange mwagalane Katonda kwagala musse kimu naye abantu babeera mu takisi omwo ne babeera nga abayombye tebanyumya nako muba mulyango omubuulizi ayingidde mmwe okitegeera kati abantu temugenda kuyita mu mabira bwe mutalokoka kati obuyinza wabujjawa ng'obayisa mu mabira Katonda wayogedde dda yeddi n'agamba nti mu mabira tebajja kuyita Yesu akimulaga akindaga bw'abanga asobola okuzuukiza omubbi ku ssaawa 8 n'agenda nabba gw'ogamba otya nti agenda kuttira abantu mu mabira atya okufa okwebaka kufa naye omubbi azuukira ku ssaawa 8 nga gwe pasita tonnazuukira ogenda kuzuukira 10 naye omubbi n'azuukira ku 8 n'agenda nabba Katonda bw'abanga amuzuukiza ku 8 ogwo n'agenda nabba n'amukuuma n'akomawo ali sitaani yabaamuliko ebintu ebimu sitaani mumuwaayiriza ebimu sitaani si yabikola okitegeera kati gwe omulokola abuulira enjiri toyina buyinza kusalira abantu musango temujja kuyita mu mabira nga temulokose bakikugambirawa Katonda akimulaga Katonda akindaga akikulaga ngaani aliko mu amafuta gamu Katonda amukako n'amubuulira buulira enjiri abantu bategeeze nti okulokoka kirungi bw'otegeera Katonda kirungi okitegeera naye va mu kulangira abantu obwamalaaya bwe muli bamalaaya muli baki gwe babuulira enjiri ereeta okubasembeza eri Kristo saate si kubagoba kubongerayo anti bino byabagamba ababuulira bibi abantu nabo tebawulira abantu anti gwe tolina musango abantu bwe tebalokose tolina kyosalwa ekikulu obabuulidde kati ekibuuzo kiri okitegeera kubanga mu Ezeekeri 3:16 agamba gwe bw'omubuulira n'atalokoka
oba owonyezza emmemme eyo ne bwafa nga talokose. Naye bw'oba tomubuulira ekibi bwe butabuulira njiri nti bwe bafa nga tobabuulidde enjiri omusaayi gwabwe Katonda aguvunaana mu ngalo zo, ekyo kyo mu kibi. Naye bwe baba tebalokose gwe tolwana nabo. Mbavunaanyizibwako ntya nga nze. Anti tobabuulidde ate nga amazima ogamanyi. Ate Katonda yagatuma nze. Anti olina ettima. Katonda yaba yagatuma nze. Lwaki bo teyabatuma? Katonda alonda mu bantu n'akukozesa ogende eri abantu bakole ki? Obalokole. Obabuulire, si kubalokola gwe kubabuulira, ye yalokola. Akkiriza ne yeenenya n'agamba nze nzikiriza ng'oyo amulokola. Kaakati kino ogugwo gwa kubabuulira. Ekirala eky'endongo abantu ajja muyina edduuka wano otunda nnyaanya, ono wampuuta, ono waaki. Omusajja najja n'ekizindalo nga kiriko waatisa 2,000 n'akisimba awo ayinamu endongo ne microphone. Yesu abayita ranshambarakadadadada. Kati n'obeera wakati nwanagane ne Yesu, njagala bakasitoma bajje, sikyasobolaga abantu bannange ennyaanya 3 wano. Ekyo Muhoozi agamba abantu abo bagende mu kyaki bakubireyo endongo yaabwe, mujje endongo ku street. Mutuufu mukyamu. Wali oseeko omuntu ng'alina ekizindalo wakitadde ku dduuka ly'omuntu. Mutuufu ebizindaalo ebyo abantu osobola okugenda n'obabuulira enjiri. Slow but sure. Maduuka ng'omwo oba n'oyimirira awo oba n'ogenda n'okola ki. Naye kati ekyokukwata emizindaalo abamu bateekawo n'ebibbo ne bateekayo ebiweebwayo. Okitegedde. Abamu bakugamba kisukka wekyali badde kikola ki. N'emmere eyo ogiraba ewooma, n'emmere bw'ogisussa ate ekulwaza. Okitegeera. Kati ne kino kisukka. Kubanga Bayibuli etugamba tuleme okwesanyusa ffekka. Tusanyuse neki? N'abaloba ne Katonda. Ne bannaffe. Kati otadde omuzindaalo ogwo mu dduuka ly'oli, endongo ekubye, obamazeeko emirembe. Kati n'eyali badde afuna interest ey'okulokoka ate n'omunyiiza n'agamba kati kiki kino? Katonda taliiwo kumalako bantu mirembe. Katonda aliwo kuleeta mirembe eri abantu. Alina leeta ssanyu kumalako bantu mirembe. Ssanyu kikumalako bantu mirembe. Kati gwe kyokola ekintu kyonna ekimalako abantu emirembe oba toweereza Katonda. Tebaagala kuwulira kamba kubira endongo ya Yesu. Ne bw'ogikuba basobola obutawulira. Osobola ogikubira ne batawulira. Kati Muhoozi omuwa magezi ki ku nsonga eyo? Kuba ye agamba mukwate Yesu awulira ne Katonda awulira. Kati muto wange ejje n'Omuhoozi Kainerugaba. Abantu bano badde mu kyaki kyalina okukola muve ku street. Abantu abo balina baliida baabwe. Tulina bakadde baffe, tulina Bakayanja, tulina Sserwadda, tulina Basenyonga, tulina Batomu. Abantu abo gye bava mu makyaki. Abantu bano bava mu makyaki, kyaki ze zibatuma. Bava mu kyaki. Beetuma kyaki ze zibatuma. Yesu yabatuma. Anti kituufu. Anti Bayibuli egamba nti mugende. Bayibuli talina weegambira nti tuzimbe kyaki. Yatugamba kutambula tugende tubuulire enjiri. Egamba ekya Bayibuli. Bayibuli egamba nti mugende mutambule amawanga nga mubunyisa enjiri. Kati ono baba amawanga kati ali wano agende Kongo. Si Kongo. Agende Zanzibar. Si Kongo. Agende Kongo si ggwanga. Kongo nsi. Eggwanga wano be Balugwala, Abadaama, Abalango. Kati bano bave wano bagende mu Balugwala. Okitegeera. Bagende mu Bakiga. Baleme kubeera omuntu yezinga mu ggwanga limu. N'agamba ndi ntinda wano. Ero liba ggwanga. Anti kyekyo abantu ekibalemye okutegeera. Abantu balowooza nti abantu b'omu kibuga be balina okulokoka bokka. Okitegedde. Abantu bali mu kufa wala gye Mubende. Genda e Mubende. Bayiwemu enjiri. Genda eyo mu byalo abantu beetaaga enjiri mu kyalo. Ebusoga eyo bakuba ebidde okufa. Okitegeera. Naye kati wano mu Conjunction Place abantu we bali abangi gwe n'oteekawo ate omuzindaalo. Ekyo nze nange ndaba abantu ng'oba bamazeeko emirembe. Muhoozi mutuufu. Muhoozi mutuufu.
wawo ogambye ayinza okuba omutuufu mu bukyamu kati obukyamu bwe buliwa obukyamu bwe nti yali badde alina obuyinza obuyita abasumba bonna abo Basenyonga Baserwadda okitegeera ne bagenda ne batuula n'abagamba nti ensonga bweti ne bweti ne bweti ne bweti kubanga Katonda yagaba obuyinza okitegeera era obuyinza gwe bwolaba bwogamba nti olina asobola obukujjako mu ddakiika ezi n'abukujjako anti naye era bwakuwa obuyinza okitegeera olina okulambika abantu kuba kati kikyakola ayamba abasinga bungi naye ate waliwo ekiri ize okitegeera banaawulira abo bobabuuli oyita bakulembeze tebajja tewali abulirawo njiri nga talina kyakimwava emputtu eri mu bantu abo ogimanyi nkugambye olaba ogana jjulira n'akusika ŋŋamba gwagenda ekyo kikyamu ekyo ŋŋamba gwagenda tolina kukwata ku muntu yenna tolina kusika muntu ewammwe wenna muli bakafiiri ŋŋamba gwe sitaani akujjudde mulaba muwala gwatambula olaba akakabina koolina kagenda kukukwako nvunyu njereere haleluya haleluya enjiri erokola abantu eba ya mukwano eba yakwagala era ye n'agamba abikola lwa Katonda haleluya Katonda takugamba nti genda olangira abantu obwenzi anti ayagala bajjako kibimbu ekibi tekisobola Katonda abandaga ekintu kindaga natunudde nendaba nga kyekyo kayibanda ekyo kiba kya bulimba kiba kikulimba ekintu kya Katonda kikulaga muntu oli kwogera naye bulungi okitegeera Katonda aba mutuufu abalimba aliwa onayogera ebyo akugamba nkulaba abamu baba boogera byabwe abantu boogeza Katonda nga tayogedde ate batya ensi we yatuuka obuyayi bwasukka abantu boogeza Katonda nga tayogedde Katonda agambye Mukama ndaga kino ng'akikulaga wa kati gwe mulokole abalokole bagaba obugagga bapasita nga babugabawa nga babugabirawa tobawulira Katonda yagaba obugagga anti kati bo bakugamba jangu ewange ebyo mbikolako ssaawa 8 muwandiike n'okuwandiika nze Kayibanda nga Katonda yagenda nti agenda kukola ssaawa 8 ye bw'agamba ye pasita tobirabangako mbiwulirira mbiraba njagala kubuuza gwe nyiza okuba nze mbyogero obiwulire oba obiraba mbiraba era sibyagala sibikkiriza namu nze sikkiriza musumba agamba nti mujje ku lwokuna ngenda kulagula nga olagula biki emikisa njigaba lwakusatu oli musawo muganda emikisa njigaba lwakusatu ebyo byonna bya gundi omusawo w'ekinnansi asobola okugamba nti jangu wayo olutuuka ne bateekawo wali ebigali mu kibbo ye mama Fiina akugamba n'akwata emmindi ye n'agifuuwa n'ayita bajjajja ne bajja naye kati gwe tosobola kugamba nti olwokuna Katonda wange lwabaako ngenda kulagula ng'olagula biki ngenda ku lwokuna emikisa abalwadde lwa 6 lwemponya ng'ani yabikugambye Katonda nti ojja kuwonyanga buli lwa 6 ye bw'agamba nti ojja kulalagula lunaku bwe ruti aba afuuse musamize ebyo biba birala nnyo Katonda olaba mubeera mu saavisi awo nga muli mu saavisi awo Katonda asobola okujja n'akolaki oba ekisa kya Katonda nekikulinnyako n'oba nga osobola okulaba biki ebiri kuki ku bantu ebiri ku bantu ate si buli muntu yenna nti alagula okulagula kuba kwa nabbi bannabbi ba Katonda kuba nabbi wa Katonda ogenda okuva e Masaka Katonda aba yamugambye nti waliwo omusajja ajja naye ensonga ye bweti ne bweti era eggwa bweti ne bweti kyovula bw'otuuka mu maaso ga nabbi akubuulira wabadde ogenda kwambala saati njeru n'ogijjamu n'oyambala eya bbulu kuba ye aba yakulabye edda akulina wano okitegeera naye bw'olabanga nabbi akubuuza olina omukazi ebitaba na nabbi abaki abamufere abamafiya nabbi takubuuza nti agamba olina omukazi yakazaala abaana 2 kwakafa akaaba Katonda aba yabimulaze edda before nono owokusatu mulwadde muyi naye agenda kuwona Mukama andaze agenda kuwona
naye kasooli akubuuza olina omukazi mulina abaana bameka alina kuliko bw'aba akola ki akolera ku bibyo n'abasawo ab'ekinnansi kasita ogendayo n'akubuuza omusawo ow'ekinnansi omutuufu takubuuza era olujja akubulira bubuulizi baakugoba ku mulimu gwe mukwano gwa mama Fiina akola atya baakugoba ku mulimu nti aha okitegeera olw'ensonga negundi wayagala omuwala boosi gwakola ki gwayagala ne bakugoba ku mulimu byaba yabirabye dda omusawo ow'ekinnansi omutuufu kuba lubaala aba yabimulaze dda ti omusajja ajja bwati ne bwati naye kyamugobya ekimubonyaabonya kye kino okitegeera wayagala omukazi kitaawo gwe yayagalako aba yakirabye dda nga ye yakigasse dda akirabaawo naye omuntu yenna gw'omala okunnyonnyola ebikukwatako sooka ombulira ovudde wa taatawo yaani obeera ludda wa nze lumu bantwalako ku musawo kasoddewo ye yantwala entebe kasodde ono waffe yennyini ensukayo ebigali mu kibbo ngolo ki ekibatutte mikisa twagala kulaba engeri gye tukola kuganja kusibye esaawo muganje tukole naffe tugaggawale ne tugendayo kakati omusawo kikayo ekigali bulungi nnyo nakola ze sente zino zoteeka mu kibbo kyekigali kakati omusawo munnange ekibbo kibeera wali bwe muba mutuuka ze muteekamu ekibbo kibeerawo awo maaso ge okay kati omulaguzi yenna bw'aba agenda kulagula mu basawo ab'ekinnansi abeera n'ekibbo ekyo mwe bateeka ki ekigali ze sente z'owaayo sente z'oteekamu muli gye bayita oba empaabi okay mutuuseyo muwaddeyo tutuuseyo tugiwaddeyo engeri gye nnali kafulumu ebyo kati ebintu byeyanyonyo kafulumu biki mu ebyo kuba nze twalinga ne mama Fiino ye wali ekazinga nga nabawulirako mwali mukola mwenna wali obimanyi bumanyi twagendangayo nze nali muyimbi omuyimbi atya ayimba ennyimba z'ekinnansi nga nze mpita lubaale nze mpita emizimu nze mpita amayembe mama Fiina nga babeera wali ne bafuwa emmindi yaabwe agize emandwa ne zimulinnya mama Fiina abamutwa era nze nali nnyimba mama Fiina egundi okumulinnya kati nga nensigala nga sikoze eki nenga makanda b'omusawo ono oba mutuufu olwo mugenzi omusawo oli ne mugamba naye taata wange oyo tanninaako buzibu ke kabadi ke namutega n'agamba taata wo talina buzibu gula buguzi byakulya omutwalira alye eyaffe dda nali ngenda kukwata nti sente zange nziggyemu mu kibbo nene nga kaali ezo ezisembayo kati ntuuka mu kkuba eddagala lye yali atuwadde ne ndikasuka kasodde negamba ne mugamba oli muyaaye si musawo mufere bw'aba talabye taata wange nti yafana ngange kati ngule emmere ngende mbikula amagombe nteekeyo alye owe bano taata w'abalala yaŋŋamba ngulire kitange mutwalira alye eyaffe talina buzibu yaliŋŋambye taata wo yafa kale genda ogabule omuzimu naye nagamba ntwalire kitange nga yafa mugenda ogabula ate omuzimu ogugabula otya osobola okugugabula otya otya ndi mu ngeri anti ogugabula otya olowooza ebijjulo ebibakola biba byaki ow'abantu bano abaliwo bali awo bano abantu balya buli naye musooka kugabula ki muzimu musooka kugabula bali abatalabika anti mubateerawo ebyokulya ku malaalo bwe mukola ekijjulo kati nga wano oba kijjulo kya famire basooka ne bajjako ebyabannannyini kijjulo ne babiteekawo ne bakola ki kijjulo ne bakiggulawo ne bano ne bakola ki kati ani alya biri abatalabika okitegeera kati ekyo kyenjagala okubuusa kyenjagala buli muntu yenna abuuke teri nabbi gweosobola kgendayo n'akugamba okola mulimu ki nga nabbi katonda aba yamulaze dda nti omusajja ono asuubula matooke naye bwe yasuubula amatooke yabbayo enkoteezi mifo ze yali anonye ze zimuleetera obuzibu yabba we batabbika oyo ye nabbi ki
ow'amazima. Era nabbi atalina solution taba nabbi. Nabbi ateekwa okuba nga alina solution. Kuba Katonda amulaga ekizibu ky'oyo n'amuwa ne solution yakyo. Okitegeera? Kati ekyo abantu kye balina okubuuka bakitegeere. Kati tubakole tutya bannabbi abo? Gwe bw'ogenda n'olaba ng'akubuuza olina emyaka emeka gudduka. Tambula butambuzi. Olina abaana bameka vaayo. Okola genda tomunyega kigambo kyonna. Tambula butambuzi nga bwazze. Kuba nabbi omutuufu Katonda aba yamulaze dda nti omusajja ono okuzaala kwagala nazaalangayo mwana n'ogu era bw'otuuka kyakutuusizaako kyakubuulira. Naye mbwe abasajja abamu kati ofiisi z'abapasita zaafuuka lufula. Lufula eti? Kusaddaaka abakazi. Akwepiikya? Naye ati naava wali najja n'akasuka ekigambo okukifiirako. Byonna bibeera bibye ne Katonda we. Bibeera bibye ne Katonda we. Endigo bw'alabanga kyekisaana. Okitegeera? Endigo ziwadde amagezi nti bw'ogenda wa pasita yenna akugamba nti agenda amala ebizibu. Bw'akugambira nti ki? Bapasita banjawulo. Naye ng'abasinga tubayita bapasita. Nannabbi wanjawulo. Nabbi omulimu gwe kulaba mwe bye mutalaba. Nabbi abeera connect ne Katonda. Amuwa okulaba. Nabbi asobola okutegeera bye wakola ng'olina emyaka 8. Nabbi asobola Katonda asobola bimutegeeza. N'abitegeera era n'abikubuulira. Era n'akuwa ne solution. Akadde kanzigwako. Bano abatali bannabbi abeetuuma. Y'oyo akubuuza. Akolera ku bibyo. Bakuzaala ludda w'omugambira Luweero. W'omugambira Luweero. Watandikira. Luweero mbalaba. Mwali mufiiriddwako omuntu ewammwe? Mwafula muntu mu lutalo. Ng'atandika. Watandikira omuzimu gw'oyo gwe gwakola bwe guti. Ng'akumazze. Waliwo aŋŋamba enjogera egamba nti abapasita bano waliwo abali wano ng'amaanyi ge gali wano naye nga yajjira wano ku kitabo. Obutuufu bwakyo buli ki? Anti kaakati waliyo omuntu ng'aliko amafuta. Ng'amba nga ye wa lubaale. Ng'agenda ng'ewamafiina n'amuwa ebintu n'ajja n'akusuula. Wali okiwuliddeko? Anti kati okyawulira abankoko teggwamu buloolo. Simanyi biki ebyo byonna bonna. Kati abo bonna bonna baafuuka basumba. Abaali abasamize. Abaali abasamize. Baafuuka basumba. Baafuuka basumba. Ng'eri tebikyakola ki? Eri tebikyatambula. Kati wano bitambula mangu. Era amakanisa bagalina baagakola weegali. Haleluya. Naye nga waliyo ne gwe baŋŋamba yabeera amabega w'ekituuti. Bwe mumala okusolooza ebiweebwayo ne mubitwala eri ye n'asasulako abaki? Abakozi. Omusumba abuulidde ne bana abalala balansi n'akola ki n'agenda. Namwe mulimu obufere. Ye emikolo agikolera wansi wano. Okitegeera. Ye abeera eri baaka gundi. Baaka stage. Kani nga bw'olabira obusamize. Mulimu abatuufu, mulimu abatalina yadde omuzimu gwa ŋŋaali. Nga talina yadde omuzimu gwa kasanke naye ng'ali awo afuula amaloboozi n'abalimbalimba. Bebe boolaba ababeera ku zi radio ne balikodinga zi purogulaamu be bazeddamu be bakola batya kati gwawulira biri bye bakoze eki n'ogenda ng'odduka ng'olowooza ogenda kukola ki? Kumbe bagenda kulyako ssente zo zaabwe. Endiga owunziko ziwa magezi ki amatuufu agasembayo naddala mu bintu bwe biti eby'obufere n'obuyaayi? Amagezi gembawa basome Bayibuli. Beesomere Bayibuli. Bayibuli eno bw'oneegyesomera ojja kutegeera nti ono kyaŋŋambye kituufu. Abamu bakikozesa n'akikugambira ng'akisika mu Bayibuli. Kituufu. Oli n'akugamba nti gwe ekizibu ekikyo kinene nnyo leeta bbaasa y'akakadde. Bayibuli kyegamba. Amafuta agajja wala. Okitegeera. Agalinnyira nnyonyi agenda Isirayiri.
bw'osoma Yesu bwe yagenda ng'awonya naye gwe yagamba nti baleetayo yadde ekiwagu oba eggi ly'enkoko. Okitegeera kati bw'ona osoma Bayibuli ojja kutegeera. Ono aŋŋamba mbikule amabeere asiigeyo amafuta ddala kituufu. Obuzibu buli munda muno. Njagala gakuyingire. Oli ayimiridde mu pipa y'amazzi bwe musena bwe mukola ki ddala kituufu. Ebintu ebimu babibakozesa olw'okuba nti bayaayaana okubeera obulungi. Jamu akapaleko. Kasuule wali. Simanyi mugenda mu kibira nga temwambadde empale, abakazi abasajja temwambadde underpant, simanyi mugenda kumalayo myezi ddala bwe kiri. Abambulula ebisiriko ebiri ku nsi amasitaani n'amazambi gwe balina. Bajje nga bali fresh bapya. Okitegeera nammwe muli bantu bakulu. Nze waliwo wendabira ddala nga singa kiba kisoboka abo bennyini abatudde mu gundi abo nze benkwata nenteeka mu kkomera. Nze omusumba nyinza obutamunyega. Nenkwata obusiru buno. Bano nenkwata bano abamugobera benkola ki? Boyoola. Oli najja n'abagamba teri kunaaba. Katonda waawo ayagala nga tonaabye. Abakyafu. Teri kunaaba, teri kwoza, teri kugenda mu ddwaliro, teri kuweerera baana. Eyo eddiini eri awo. Neera nebanga eyina abantu. Naye ndegga weeziri. Nga bwe bali. Kati n'okwata oli kwata bano. Kuba bano bwe batagenda yoli tabeerawo. Lwaki mwe temutegeera? Okwata busiru kwata bano bosiba bano abasiru bano. Oli muleke kuba bwe batagenda yoli tasobola kubeerawo. Sebo Jeno. Naye be bajja era be baleeta bannaabwe be bakola ki? Jeno Muhoozi Kayine Lugaba tukoyanziza okuteesaako Kayibanda agambye yongera kukwatiramu n'endiga. Si bw'ogambye endiga ez'embuyabuya ezo. Si bwe kiri? Kuba abantu abo balaba n'oludiini bakusobera. Ekyaki ezinyingi nga zirina enjiri, zirina ekigambo, zirina enkola ne batagendayo. Baagala kiri olya nti abagamba agenda bawonya agaggawaza awonya abiza nayo. Ne bagenda oli n'abagamba leeta enfuufu, yola enfuufu oli ekola bwoti bla bla bla, genda mu banka oyoleyo ettaka olireete. Mu banka ofune wali akafufu. Ne bw'onooba nga tokola n'oyola ettaka mu banka awali dola togenda zifuna. Olina kukola. Bayibuli ega nti ataakole. Anti omukisa. No n'emikono gyo. Emikono gyo gye ngenda okuwa omukisa. Anti omukisa. Naye gwe ne bagagenda oyole ettaka mu banka olireete. Genda olabe omugagga waali nnyo oyolewo ettaka. Yewe kamba siibulire wano Kayibanda bwatu bwagambye Jeno Muhoozi taata tolwawo ekizibu kyagwa dda ab'okusiba ate olina bangi nnyo mweraba. Oyina ki ate